po jako akawuwo bajiba tuyambi kubanga tukyalina obwetaavu. Emityana task force yekolamu omulimu gw'okutuukirira abantu ssekinoomukosa n'amakampuni ng'esaba obuyambi obw'emmere okusobola okudduukirira abali mu mbeera embi nga kati batandisa omulimu gw'okugabira abantu emmere nga batandikidde ku kyalo Mabanda ekisangibwa mu Central Division mu municipality y'Emityana. Nga tuli ebife n'ebito oluusi tusula njala sikyalina na ssente gye nzija kugula bungi nti oba mbafumbire wesera ndya mu nnaku ennyingi teruvu. Okusinziira kw'omu ku bakuliddemu enteekateeka zino omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'ebyobufuzi Jane Ssennoga atubuulidde ng'omulimu guno bwe gubadde gutandise obulungi ng'essira okusinga babadde balisiza ku bantu abatakyakola omuli abasaaluuni abakadde abakola mu butale kyokka nga bagenza okwesanga ng'omuwendo gw'abaagala emmere munene ddala. Katonda ndigutambudde bulungi singa tutunuulira abakadde abasaloon ababadde bakola mu butale ne bannamwandu. Ssennoga asabye abantu abakyalina obuyambi naddala emmere bayambe ku district task force basobole okutaasa abantu batakyalina kyakulya mu mbeera eno. Lungi nyeera tusaba mikwano gyaffe bwoba nga ali ayinayo oba nsawo ya mwogo lumonde amatooke naye n'okusinga ddala eno emmere erwawo ng'akawunga n'omuceere tubirinze n'essanyu. Twogeddeko n'abamu ku batuuze ku kyalo Mabanda abasobodde okuganyulwa mu nteekateeka eno ne batubuulira embeera gye bayitamu kyokka ne basiima Emityana District Task Force olw'omulimu guno. Embeera etuyisa bwetyo era nga bamutulaba abakadde bwe tubeera mu njumba yaffe Mukama kaatuwake tulya. Tweyanziza nnyo olw'emmere yaffe era tusiimidde ddala nnyo. Tweyanziza olw'emmere yaffe gye batuwadde Mukama abawe omukisa. Wabula RDC w'Emityana Isha Ntumwa yeebazizza abantu abasobodde okudduukirira task force mu ngeri ey'enjawulo. Okwebaza bannaffe bonna abatuyambyeko naddala mu lutalo luno tulimu olw'okulwanyisa obulwadde bwa coronavirus. Abantu bangi batuyambye era batuwadde ebintu bingi. Mulimu ababaka ba palamenti Honorable Judith n'abakooba Ombebo Kiwanda Mrs. Makumbi. RDC asiimye nnyo obukadde obubiri kw'ossa n'emmotoka ebyaweereddwayo kampuni ya Amawulire n'agamba nti bino byakuyambako nnyo ku task force mu ddimu ly'okulwanyisa COVID-19. Okwebaza omukulu Gutwakazaako erya Yesimani yenga ye director wa kampani eyitibwa Amawulire. Amawulire ekampuni eyo ekola ekyokunywa kye bayita ntugasaazi. Batudduukiridde nnyo kubanga baatuwadde ssente obukadde bubiri obubalirwamu ekkiro z'akawunga omutwalo 9 ne batusuubiza okutwongerayo obuwunga kilo 10 ate nga batusuubiza n'okutuwa emmotoka ya pick-up esobola okutuyambako. Omutandisi wa kampuni eno Kwizera Abdulatif atubuulidde nga bw'akyagenda mu maaso n'okuyambako akakiiko ka task force Emityana mu kulwanyisa obulwadde bwa COVID-19. Naffe twewaddeyo ne tuvaayo n'obusobozi obutono bwe tulina tubuwaayo okulaba nga buyambako ku bannaffe ate abali mu mbeera embi. Ono mu ngeri y'emu ayozayozezza abasiraamu olw'okutuuka mu kisiibo kyokka n'asaba abantu abalina obusobozi okuyambako kwabo abatalina okusobola okwefunira ku mpeera okuva eri Allah. Mu kisiibo kino n'abasiraamu bakoowoola mwenna n'abantu abalala mwenna nti okutuukiriza ekisiibo kyaffe obulungi tuyambeko ku bantu abali mu mbeera embi mu kiseera kino ekya COVID-19 tusobole ate kwongera ku mpeera ze tugenda ofunira mu kisiibo. Kayanja Nyanzi yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Nasakanga sikyasaka gye nalimanga okujja akasente akaguloko akawunga bonna kati bannannyini beerimira kati ndi waka ndi wano nzunga buzunzi